علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. matenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu tagattibwako kintu kirala kyonna. Musaba okusaasira n'emirembe n'ebyengera ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, era tumanye nti okutya Allah tabaraka wa ta'ala kwe kulimu okwesiima kwaffe okwensi n'okwenkomerero, era okutya Allah tabaraka wa ta'ala kye kiraamu Allah tabaraka wa ta'ala kye yalaamira abaasookawo naffe abaliwo. Yagamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Twalagira netulaamira netukalaatira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe nammwe netubalagira okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Okusookera ddala nange nja kwebaza bannannyini ekifo kino Haji Ismail ne banne olw'enteekateeka eno ey'okumanya nti omulamu omukulu ogwatuteesa ku nsi kuno gwa kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ne balaba nti ekifo kyaffe kino ekipya kigwana okuggulwawo n'okusomesebwamu eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kusaba Allah tabaraka wa ta'ala ekifo kino akitufuulire kya mukisa, era atutaasa obubi bwonna obwali badde buli mu kifo kino, era akitufuulire ebbanguliro eddungi ery'abaana baffe ab'enkya abagenda okutambuza obusiraamu, kubanga okusoma kwe kuyimiriddeko eddiini yaffe, era kyekyamagero omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyajja nakyo ekyokubeera nti yajja nakusoma, ate nga wamu n'ebyo nawamu n'ekyo ebyali bimutendebwako ye baali bamutenda n'ekitende ekiga nti annabiyul ummiy, nabbi ataasoma biwandiike, naye ate najja n'omulembe ng'ekitabo kiyajja nakyo kikyakyalenjinga abaliwo paka ensi lweriggwawo. Omusomo gwekangidde wano gwe bampadde Seeka Naddawi nga agusoma, badde manyi tugenda kwongereza ku musomo gwaffe gwe twabaddeko mu darusu ya al-aqidatu awwala ennamaseenene, okwawula ebyobuwangwa n'eddiini, kubanga yali MC w'olwo olunaku Sheikh Nasir Siddiq Mubiru yandi bukiika natanganya kwetaaya kusomesa musomo gwange gumalayo nga buli kadakiika nkoonako, badde mmanyi nfunye akachansi neyabize wano mmaleyo omusomo gwange nga ne Seeka Nasir waali kimudugude, naye ate baŋŋambye kusomesa mulala, kubanga nange mbadde nja mwongezaayo mutuuse ku baada al-isha, naye Sheikh aŋŋambye tusomese bubenje bwa shirk, kubanga omusomo gwawula ebyobuwangwa n'eddiini bagambye noono omusajja yagwogeddeko ono aligaweesa, obwedda baŋŋamba aligaweesa yakwogeddeko, naye saabasamize eyewaŋŋamya ku busamize, ku bukulu bw'abasamize yagwogeddeko omusomo ogwo, naye mbadde sinnawuliriza byayogedde, kubanga si ye muntu aweebwa obudde okuwuliriza by'aba ayogedde, kubanga ebiseera ebisinga aba avuma era awemula ng'era enkola y'abasamize bwe batyo batera okutambula. Wabula
Sheikh Mirabi yambulidde ku bimu ku byayogedde nti yayogeddemu simanyi eby'empapula ebyokusoma nga talina wadde mandate emukkiriza okwogera ku byokusoma kw'omuntu yenna mu nsi muno oyo. Wabula ekigambo kyaffe kye tugamba Ligaweesa kye kimu era nkiddingana buli mulundi. Tumugamba olw'okumulumirwa, twagala okumutaasa omuliro gwa Allah. Asiramuke akomewo mu Busiraamu kubanga oyo omusajja yali Musiraamu ne taatayo Musiraamu. Avemu ebyo byalimu ebyangu onkwekula ebyokwambulula n'okwebika embugo abiveemu. Tumwagaliza yeesiime ku nsi ne ku nkomero kye tumugamba. Ekyokubiri kye tumugamba amasabo njagala kumuyamba amasabo ago agamukolako emputtu nga mukooneko nkoona amasabo ge ng'okye. Kyenyigambo kyemugamba buli lunaku tannaba kukiddamu ogenda okuwulira abuukidde ebirala. Ze Ligaweesa tetulina bigambo birala. Message yaffe eri twagala amasabo go tugakutaase kuba gwe gakulemerera. Ebintu ebyo mubiyingira ng'abasaaga ne bibatabukako. Kati ffe tugenda kuyamba tukutaase ojja osaale kyekigambo kyaffe. Kirungi message ogambye ekola ti emutuukako. N'olwekyo Ligaweesa ebyo ebigambo byaffe gyali. Message era agenda gifuna. Twagala amasabo ge kyekyokka. Ne banne basaale Allah baagala mu kusaala. Tabaagala mu ebyo byakwekweka na kuwuunuuna. Bati muli wadde akamandu akato omusaba akoogera ne muwuunuuna. Mwekwese mbikutiya musima ebinnya mu masabo ne mwekweka ne muwuunuuna. Nga teri wadde akamandwa. Ebyo twagala muveemu ebyo ebyagundi ebyo wakayima ne wange ebyo okufuusafuusa okwo mukyusa amaloboozi ne mwekweka mu masepiki ne mwogerera mu vuvuzera. Ebyo mubiveeko Ligaweesa. Fuuka omusajja omukulu taata wo alina obulumi obwa buli kika okulaba nga wayonooneka. Taata wo alumwa okulaba nga oli muyaayi bw'otyo. Tayagalira ddala kitaawo bintu ebyo byokola. So tubali twagala mugamba bingi bibadde biwedde ebya Ligaweesa. Kiko kibadde kumugamba tumwagala asiramuke. Ekyokubiri twagala kuwona amasabo ge. Bibigambo bibiri byokka. Naam, musomo gwaffe batugambye tusomese ku bubenje obwa shiriki. Lwaki baagala abantu tumanye obubenje bwa shiriki? Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala tayina mulimu gwe yalagira kukola okujjako nga mulimu emigaso ejidde eri abantu bwe babeera bagukoze. Ate teri Allah tabaraka wa ta'ala kye yatugaana kukola okujjako nga kirimu obubenje obudde eri abo. Teri Allah kye yatugaana kukola okujjako nga kirimu obubenje eri omuntu aba akikoze. Buli kyonna Allah kye yalagira emigaso gidda gye tuli. Buli kyonna Allah kye yaziyiza okukola kirimu obubenje obudde eri oyo aba akikoze. N'olwekyo batugane mu dakiika zaffe zino tutunuulire khuturatu ashiriki. Khuturatu ashiriki, obubenje obwa shiriki. Kubanga shiriki lwaki Allah amutugaana? Allah amutugaana olw'obubenje obulimu. Al-khataru al-awwalu, akabenje akasookera ddala mu bubenje bwa shiriki. Akabenje tujja kulaba obubenje nga 8 oba 7. Akasooka, anna al-mushrika la yajuzu munakahatuhu. Omuntu akola shiriki tekikkirizibwa kumuwasa wadde okumufumbiza. Ako kabenje k'amaanyi okuba nti bw'ogenda okwogereza bakugoba naye ng'ekikugobesezza bushiriku. Ne bagamba nti oyo temumuwa. Era obujulizi mu Qur'ani mwe buli obutugaana okuwasa abakyala abakola shirki. Allah tabaraka wa ta'ala mu surat Al-Baqara ndoza aya 2:2 mwemu. وجاب الشيخ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala omanyi bano mbadde bagamba bafune Qur'ani bababuulirenga ennamba ayati kwe ziri kubanga abantu baagala nnyo okunootinga ennamba ya aya. Mbadde ngamba Sheikh Nadawi
abeere nga atufunira Qur'ani ebeere wano buli aya gye tusoma tubeere nga tubabuulira ennamba yaayo. aya 221 Suratu Baqara. Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana mu eyo aya okuwasa abakyala bakola shirki. N'atugamba nti wala tankihu almushrikati hatta yu'minna, temuwasanga abakyala abakola shirki okutuusa nga bamaze kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikati walau a'jabatkum. Allah tabaraka wa ta'ala ganti wala amatun mu'minatun, okuwasa ama omuzaana nga mukkiriza, khayrun kyekisinga obulungi, min mushrikatin walau a'jabatkum, okusinga okuwasa omukyala akola shirki ne bw'aba akuwunyisizza nga buli kirungi kyonna kirina, ava mu kika kirungi, ava mu famire ennungi, balina ssente, naye kati somanya nti akola shirki, wasa at least ama omukkiriza. Lwaki Allah atulagira atukkiriza kale tuwase ama? Omanye obuzibu obuli mu kuwasa ama omuzaana. Abaana bazaala babeera bannannyini muzaana, kubanga omuzaana bw'abeera wuwo tokkirizibwa kumuwasa. Kitegeeza olina kuwasa muzaana owaseeka Fahad. Kati abaana bazaala tebabeera babo, babeera babboosi we omuzaana oyo. Kati nekitegeeza nti at least wasa ozaalire obwereere nga buli mwana gw'ozaala si wuwo, okusinga lw'onowasa omukyala owuwo azaala abaana ababo naye ng'omukyala oyo mushirika. Nammwe abasajja n'abakyala Allah nabo bwe yamala Allah n'akyukira abasajja n'abakyala n'abagaana n'abagamba nti wala tunkihu almushirikina hatta yu'minu. Nammwe abakyala temufumbirwanga abasajja abakola shiriki okutuusa nga bamaze kuva ku shiriki ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba wala abdun mu'minun khayrun min mushrik walau a'jabakum. Okufumbira omusajja nga muddu, olwalira abaddu tebalinawo, kubanga omuddu okuba nti omukyalo oli wa kitiibwa ate n'ofumbirwa omuddu naye abaana bazaala babboosi we. Allah tabaraka wa ta'ala agamba omukyalo ow'ekitiibwa omusiraamu omukkiriza munnaddiini at least afumbirwa omuddu. Tetwogera ku house boy oba shamba boy kubanga abo babbeeyi, naye at least kale oyinza okuwa ekyokulabirako omulunzi w'ente abeereyo, omusajja aweereza emirimu gy'awaka. Allah n'alagira omukyalo ow'ekitiibwa nti genda ofumbirwe omukozi omulenzi akola mu maka ga gundi oba mu ffaamu ya gundi. Kyekisinga obulungi gy'oli okusinga okufumbirwa omusajja omugagga alina buli kimu naye ng'akola shirki. Lwaki Allah abatugaana? Ensonga yagiwa naga ulaika yad'uuna ila an-naar, kubanga abo babakoola babatwala mu muliro. Bw'ofumbirwa omusajja akola shirki, ekkubo erikutwala mu muliro oba oliggudde. Bw'owasa omukyala akola shirki, ekkubo erikutwala mu muliro oba oliggudde. Ulaika yad'uuna ila an-naar, abo babakoola babatwala mu muliro. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ate Allah yabakoola kubazza ebijjana era abanyonyola amateeka ge mufunemu ekyokwebuulirira. Waliwo omusajja omu yasingana mukyala we olunaku lumu ng'afuuwa emmindi. N'amugamba, Mama Adija, lwaki ofuuwa emmindi? Yali ava ku sola ya fajiri. N'amugamba, emmindi eno taata Adija ogyesibyeko nno, naye okuva lwe natandika ogifuuwa embeera yo yakyukamu, tokyalinga bwe najjira wano. Naye omusajja agenda okwetunulamu ng'embeera eringa ekyuse. Bwe yava ku fajiri olunaku olwokubiri yamusanga afuuwa emmindi nga n'amabeere gali mu bbanga afuuwa bwakubako. Yakubayo limu n'ayitawo n'agenda ne yeebikka, nawe emmindi eyo erindeetera obuzibu kangiveeko, erina weetutuusizza. Olunaku olwokusatu yatuulirawo ddala awali mukyala we afuuwa. Bwakeera ku makya nga naye amugulidde eyiye. Nanga nti n'emmindi yetujje bwe tubadde paka wano, naye omusajja agenda otunulamu ng'emmindi erina weebakoze eki weebatuusizza, kati naye afuuwa. Kati Allah kino kyagambye, gwe buli lw'owasa omukyala akola shiriki,
ekkubo erikutwala mu muliro oba oligudde. Akutandiikiriza mpola mpola olina okulaba nga biringa ebikola ekivaamu munnange nga naawe ofuuwa mmindi kubanga ekyusa embeera y'amaka gammwe. Nolwekyo Allah atugaana okukola shiriki olw'okuba nti omukyala yenna akola shiriki tebamuwasa. Atudde ku bomu omwami akola shiriki tebamufumbiza. Azze n'amatiibona gonna, azze na buli kirungi kyonna tebamufumbiza olw'okukola shiriki. Akabenje okwokubiri min khuturati shiriki, era mu bubenje obuli mu kukola shiriki. Lwaki Allah tabaraka wa ta'ala amutugaana? Lwaki Allah atugaana okumugattako? Mbaka sallallahu alaihi wasallam lwaki obuwangazi bwe bwonna yabumala asomesa abantu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala? Olw'ensonga li anna al-mushrika la yatanawaluhu maghfiratullah. Li anna al-mushrika, kubanga omuntu yenna akola shiriki mu bufunze gamba tagenda kusonyiyibwa Allah. Ako kabenje kanene nnyo. La yatanawaluhu maghfiratullah. Buli lw'olya nga boogera kusonyiwa kwa Allah ye tekumutwaliramu. Tekumutwaliramu omushiriku. Suratu Nisa aya 8 neyoba 116. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Alisonyiwa ekiri wansi wa shiriki oyo gwali bayagadde. Allah alisonyiwa ezambi lyonna eritatuuka ku shiriki oyo yenna gwali bayagadde. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Oyo yenna aliva ku nsi kuno nga yagatta ku Allah agenda kuba yeebagala ekyonoono nga kinene. Shiriki zambi ddene lya Allah tabaraka wa ta'ala lyatasonyiwa. Abantu ffenna tugwa mu nsobi nzayogera nammwe abawuliriza n'abali wano n'abataliiwo. Kullu ibn adam khata. Buli muntu yenna akola ensobi. Naye ffenna essuubi lyaffe tulina mu Allah kutusonyiwa. Tulina essuubi mu Allah kutusonyiwa. Wa amma omushiriku akabenje katuddeko akanene tagenda kusonyibwa Allah senga alifa ng'afiiridde ku bushiriku. Mu aya endala Allah yayogera siyaqi yemu n'akyusa nkomerero yaayo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tabaraka wa ta'ala tasonyiwa kumugattako kintu kirala. Alisonyiwa ekiri wansi wa shiriki koyo gwaba yagadde. Amazambi gonna amalala g'owulira gali wansi wa shiriki gonna gasigadde. Aya 16. Wa man yushrik billah, oyo yenna alifa nga agasse ku Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, agenda kuba yabula olubula nga lwewala nnyo. Omuntu aliva ku nsi kuno nga yagatta ku Allah agenda kuba yabula olubula nga lwewala nnyo. Olubula olwewala ntera oddukubirako ekifaananyi. Ne mbagamba senga tubadde mu ttawuni, omusajja n'agamba embaale omanyiyo, n'omugamba mmanyiyo, n'akuwa ekisumuluzo ky'emmotoka, n'agamba ntwalira mukadde wange embaale, n'osimbula. Oluvannyuma lw'essaawa emu n'akukubira essimu, n'akubuuza muli luddawa, n'omugamba tubadde mu Lwera wano tuwummuddemu tunywa akacaayi ne gonja tulyoke tweyongereyo. N'omugamba nti gye nagambye okulaga omanyiyo, nti manyiyo bulungi, uwa timbaale. Bw'oba gwe okola ki? Ali mbaale naye agenda wa? Ali mu Lwera, ali Lukaya, anywa akacaayi, ali ennyama ne gonja, afune amaanyi, yasimbudde Kampala, agenda Mbaale. Bw'oba mugezi omugamba nti abali awo noonyezaawo amanye emmotoka awo kubali awo wooli awo. Bwamukufunira ddereeva ng'omugamba nti oyo muleka awo simbula okomewo e Kampala, amuleka awo ng'alya gonja, ofune omulamu anaatuusa taatawo
embaale eyo bamuleka okugonja kubanga ayinza okuba omutwe gulimu nnyo gonja nga ye buluguudo asooka kunoonya gonja kaakati olwo olubula lwewala omuntu agenda embaale okukwata okya olw'emasaka ogenda wa kati n'omuntu omushiriku bw'atyo bw'ali Allah yatulagira ibadaati zonna zikolera ye ate ye yazikyusa azitunuza eno mu balogo mbaaligaweesa abambulula aligaweesa namubuuza lwaki mu masabu gammwe tusangamu obuwale bw'abakyala yakiddamu yennyini n'agamba nti mu masaba ago twambululiramu abakyala yennyini teyeegaana yaga nti twambulula bambulula abakyala simanyi oba babambulula ate batya bambulula babaako ebintu ne babambulula naye babambula ndowooza babambula ne babambulula byombi babikola babambula ne babambulula aligaweesa weebale nnyo okoze ensi eno ebikolobero bingi nnyo ekinaakutaasa kutya Allah ne weetondera mukamawo n'ova ku bushiriku mwambulula abakyala eddagala erimu bali bateekamu buteesi bano bannoonya mbuto oluzaalo babateekamu tteeke baba bali bateekamu batya gwe nange ali muhimu omushiriku mubi nnyo yabula olubula lwewala nnyo sobola Allah tagenda kumusonyiwa mu hadisi entuufu mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadisi al-Qudus ya ibn Adam law ataytani biqurabi al-ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة كما عند الترمذي من حديث أنس وهو صحيح ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقامت الله يتقام حديث القدسي يا ابن آدم حديث المبات السطر نينجا قدموه يا ابن آدم وين حديثي حديثي لقو برونجي وبوم توقفات وين الشرك كما جيتان كلا الله يقامت يا ابن آدم إن كما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال يغamba Allah ngabo nina mwesubi nonsawe kusonyiwa ngenda kusonyiwa ebyo byokoze nga sina kyenfudde ekitundu ekyokwinaga nti yabna adam law balagati dhunubuka anana as-samaa singa olikola ebyonono nebikoona kasolya k'eggulu thumma astaghfartani nonsaba nkusonyiwe ng'ebyonono biri kubire waggulu olw'obungi bwabyo thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana mink wala ubad nkusonyiwa ebyo byonna byewakoze byewakola nga sirina kyenfuddeyo kati hadisi eno pata eyokusatu yeewuunyisa kubanga yo teri mu kusaba maghfira ekyenjawulo kyeyina eyo hadisi pati eraga fadlu tawhid wa ahli obulungi bwa tawhid ne bannanyiniyo zino pati ezisooka zonna zirimu okusaba Allah okusonyiwa naye negamba yabna adam law ataitani biqurabi al-ardi khataaya singa olijja mu maaso gange n'ebisobyo ebijjuza ensi oba ebisemberedde okujjuza ensi teri mu kusaba magfira Allah ozze nabyo otuuse nabyo amakulu kubanga bali lwaki bba abajjeemu bali bagenda kuba basaba Allah n'abasonyiwa ebyoli byali bingi yasaba Allah n'amusonyiwa naye bino byali bingi n'asaba Allah n'amusonyiwa naye ono atuuse nabyo ewa Allah thumma laqitani nonsisinkana tegera gwogenda tuuka nabyo n'ebisobyo byonna byozze nabyo agamba thumma laqitani la tushrik bi shay'a nonsisinkana n'ebisobyo ebyo naye nga bwe mbitunulamu byonna temuliimu kisobyo kye bayita shiriki la ataituka biqurabiha maghfira nange ngenda kukuleetera ensonyiwa ezenkanankana ng'ebisobyo byozze nabyo هذا من أرجى الحديث بأهل التوحيد يمكو أحاديث الكاسين okuwa essuubi bannanyini tawhid oli aseeredde ne bamukwatirayo nga bali tannaba kwenenya kubanga bali beenenyezza basabye Allah basonyiwa bibadde bikoona kubire naye asabye Allah n'amusonyiwa oyo talina nsonga naye ona bamukwatidde offside tannakola tawba atuuse ewa Allah n'ebisobyo bye naye Allah abitunulamu temuli shiriki Allah agenda kumusonyiwa حديث الترمذي إذن بأهل التوحيد مبرونج وبينا رسوبي ياوي كويكوبيلا تبايتو كوا الله بغينا كوبيلا تحت المشيئة أبا فني بيونونو الله بواليو تنرمو سونغا زاوي nga wakubasonyiwa agenda kubasonyiwa baali batasonyiye
era bagenda kusookako mu muliro naye oluvannyuma bagenda kuvaayo olwa tawhidi gwe baali balina. Ate tawhidi ow'amaanyi la ilaha illa Allah enzito ewewula amazambi yo yokka, kubanga ekigambo la ilaha illa Allah nga kivudde mu mutima gwa muntu kungulu ne munda kiwewula amazambi. Tewali zambi lyonyinza kupima na la ilaha illa Allah. La tawhidi awewula amazambi gonna. Nolwekyo omushiriku ali ku kabenje kanene nnyo nti abantu ku lunaku lwa kiyama bagenda kusonyiyibwanga naye ng'ate ye talinayo ssuubi lyonna lya kumusonyiwa. Akabenje akokusatu min khuturati shirki wa min khuturati shirki aidan, mu bubenje bwa shirki akokusatu anna shirka muhbitun lil a'mal. Shirki atta emirimu gyonna, muhbitun lil a'mal yani muhbitun li jami'il a'mal. Shirki atta emirimu gy'omuntu gyonna gy'akola. Toyinza kusaala swala n'etuuka, toyinza kusiiba kisiibo ne kituuka, toyinza kukola hijja n'etuuka. Ndowooza nennika mu kitaabul muamala omusajja omushiriku takkirizibwa kuwasa kufumbiza muwala we, alina kuyita muntu mulala yabeerawo ku aqdun nika yawaayo. Ndowooza kitegeeza n'ettalaka y'omushiriku gyawa, kubanga ezo emirimu gya ibadaati omushiriku bw'awa omukyala ttalaka eringa etetuuka, kubanga obufumbo twabugaanyi. Kati bwe tubasiŋŋana nga bafumbo kitegeeza buli omu atambula butambuzi, kubanga ate omushiriku akuwaatya ttalaka. Ye idde n'ekola etya banaagikola batya ate atula idda. Kitegeeza omushiriku bw'oba ofumba wa mushiriku bw'ova wano kuŋŋaanya obuntu bwe kiro kya leero enkya osule wammwe, omushiriku tomusaba ttalaka. Ekyo ekigambo no nakyogerako twalina ono Sekafaadi ono ekaliisizo, mukyala n'awanika omukono nanga bwe naavayo munanfunira omusajja ne mugala jangu tunakuyiiyayiiya tulina agasajja ga Nadawi ekikulu kudda waabwe tunamuyiiyizayiiza eyo. Waliwo ne Sekago balangidde nti tanabakola ki, tanabakufuna mubeezi tasobola tulemerera. Ekikulu asooka aveewo omushiriku, gwe sooka oveewo omushiriku okole ekintu kimu tuyamba osooka ogwo omulyango gutumalire. Obaga nti navuddeyo ekyo kyawedde basi. Kati tukube baseeka Siddiq Nasri buli mu byomu Anwar Sadat tukubire obusimu abantu, mwinayo eggezi waliwo akafo olina bameka, tayinza tulema kuggusa ng'atulema atyo. Wamma vaayo Mamadija, tosigala wa mushiriku ekiro kya leero gw'odda waleero ekiro kino kikozese kusiba bintu ku makya ng'oli ku bbaasi oba oli waalira oba oli bwe gwenda tunaakujja eyo tukufunira omusajja omusiraamu. Tumusajja ate weewuunya subhanallah, abamanyi waliwo amasaa'ira agamu ge batasaahalamu ge balegezaamu. Ano saali googedde naye kangoogere. Abamanyi batasaahalamuuko ku musajja okuwasa mu ba ahlul kitaabi, si bashirika, ba ahlul kitaabi batasaahalamuuko awo omusajja okuwasa mu ba ahlul kitaabi, naye si bashirika benjogerako. Naye omukyalo omusiraamu tebalina kacyansi ke baamuwayo wadde n'akamu okufumbirwa omusajja nga si musiraamu. Al-Islam ya'lu wala yu'la alayhi. Obusiraamu bwe bubeera waggulu tebabubeera waggulu ebbanga lyonna. Omukyalo omusiraamu tafugibwa, tabeera wansi wa bufuzi bwa musajja mushiriku. Tekiriyo kizira n'okutta ne kitta. Bakadde basibaga nti haramu haramayini. Si kyekyo seeka, si bwe bagambanga oyo seeka kiri haramu haramayini, kiri haramu emirundi emeka? Ebiri. Awo tero kikuba omulango okutakungula buli mukyala yenna awulidde omulanga guno ng'ofumba wa musajja mushiriku, olaba ebibbo biri awo ebigali, ayina amasanamu, ayina endeku ey'embalabe, ayina emmindi ey'emitwe 8, ayina obulira bw'abaana, ayina simanyi gundi muwanula simanyi muki, ayina kasenda baguzi kasolaba ebibbo by'abalongo ebigali, sente zisooka oziggyemu zikuyambe ku transport. Sente ziri mu bigali zonna ziggyemu zikuyambe ku transport, olinnye oba onoosula mu muzikiti banaakuggyaawo ne bakwongerayo, naye tosula ekiro kino n'okikeesezeewo omusajja omushiriku, kubanga omusajja omushiriku tebafumba wuwe. Okiraba n'omusajja ayina omukyala omushirika wadde akuzaalidde ebyana ebimyufu byesonyiwe ebyo by'omuzaddemu bimala, musiibule omutwale ewaabwe.
bw'aliva ku shiriki alidda. N'ekyo kikulaga nti shiriki mubi, kubanga buli mulimu ogukolebwa mu busiraamu ogw'omushiriku gufa. Eswala efa, hijja efa, ramadaani efa, buli kimu. Olaba abashiriku abaali basigadde e Makka abalina oluganda ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam beewaanira ku Ali ibn Abi Talib ne Jaafar kuja ku suratu Tawba ayisooka baabeewaanirako ne bagamba mwe mwasenguse ne mugenda ne Muhammadi e Madina, ffe twasigadde wano e Makka, ffe tunywesa bahaaji obuugi, ffe tuli ku kyoto wano ku olaba omuntu ali ku Kaaba tulaba nti alina enkizo. Kati abashiriku baali be bakyasigaddewo ne bagamba nti ffe tuli ku kyoto, ffe tuwa bahaaji obuugi, ffe tubabudamya, ffe tubawa Zamzam, ffe tubasuza, tubawa emmere. Kati mmwe abaagenze ne Muhammadi e Madina mufunayo ki? Musigaza kati? Kati basahaba ne bafunamuko okunakuwala ne balooza nti oba omushiriku abatutteko emirimu. Allah tabaraka wa taala ensonga yajjanukula, kubanga basahaba buli kyonna kye baamanyanga nti kiyinza okubattira omulimu baddukanga bunnambiro, omulimu tegufa. Omushiriku tabalyako sho, tabatwalako emirimu ewa Allah tabaraka wa taala. Kati Allah subhanahu wa taala kati ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah, ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun. Allah nagamba nti ma kana lilmushrikina, tekigwanira mushiriku era tekiriyo ku mushiriku yenna kulabirira nti alabirira akola services, akola ki ku miziti gya Allah. Shahidina ala anfusihim bilkufri, kubanga nabo beewaako obujulizi nti baki bashiriku bakaafu. Allah nagamba ulaika habitat a'maluhum, abo emirimu gyabwe gyakola ki gyasazibwamu. Wa fi nnari hum khalidun, ne mu muliro jahannama bagenda kubeera mu lubeerera na lubeerera. N'alaga kati baani abayina okulabirira emizikiti gya Allah wadde tebaliiwo, bano be balina ogirabirira abattawhidi. N'agamba innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, abagwana okulabirira emizikiti gya Allah, abawa services emirimu gya Allah, be babakkiriza Allah, banna tawhid ne bamutongoza n'olunaku lw'enkomerero. Wa aqama as-salah, ne bakola ki n'abanga musajja musaaze. Wa ata zaka, n'awa ne zaka. Walam yakhsha illa Allah, n'abanga talina kyatya mu nsi muno okujjako Allah. Fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin, abo be bagenda okubeera mu balungamu. Kati wulira ekyawe Allah n'akisazaamu n'agamba nti aj'altum siqayata alhajji wa imarata almasjidi alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir, mufudde ekyokulabirira haramu y'e Makka n'okunywesa bahaaji obuugi n'okubabudamya kaman amana billahi, nti bayinza okwenkanankana n'oyo yakkiriza Allah. kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah, tebenkana. Omukkiriza alina tawhidi, omushiriku ne bwakola emirimu egiringa ensozi talina lunaku lwagenda kukeera nga yenkanye munna tawhidi. Nalati wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, aya 18 ne 19 mu suratu at-Tawba. Emirimu gy'abashiriku Allah yagisazaamu. Lwaki? Wadde kababeere nga bagikoledde ku haramu ey'e Makka, obukulu bw'ekifo we bakolera emirimu egyo tekifuula ibaadaati zaabwe ze bakola ndi za bbeeyi, kubanga teziina valiyu yonna mu maaso ga Allah. Omushiriku ne bwasaala, ne bwasiiba, ne bwakola hijja, ne bwasaddaaka, emirimu gyonna mifu. Okiraba? Aya ey'okubiri eraga nti emirimu gy'omushiriku mifu. Mu suratu al-An'am, Allah tabaraka wa taala yogera bannabbi 18 ng'atandika ne aya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, yamenya bannabbi 18. Naye wansi n'abateekako ka ta'liq oba comment naga walau ashraku
لحبط عنهم ما كانوا يعملون senga bakola ku shirki byonna bye bakola byali badde byakusazibwa Allah yogera bannabbi al-an'am aya 88 Allah yogera kusazaamu gy'abannabbi gwolowooza gyali gy'atagenda kusazaamu senga alifiira ku bushiriki bwe yamala n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka ng'amwawudde mu suratu az-zumara n'amugamba nti walaqad uhiya ilayk nakussaako obubaka gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 65 walaqad uhiya ilayk nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abaakusookawo la in ashrakta senga wangattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna ndayira gyali badde gyakusazibwamu naali gisazizaamu wala takunanna min alkhasirin wali badde mu bantu abafaafaaganiddwa Allah bw'agamba okusazaamu ejannabbi toddayo kutubuulira muntu yenna mbono seeka tariqa simanyi abuuza nabbi n'amukwatamu simanyi tariqa ila weena tariqa litwala abantu ery'ekkubo litwala abantu wa seeka tariqa ekkubo litwala abantu wa obubuze bubi nnyo seeka tariqa totubuulira Allah bw'agamba okusazaamu ejannabbi tayina muntu gw'atasobola kusazaamu mirimu gye Allah kassa bagamba nti akola shiriki Allah emirimu gyagisazaamu ne bagamba nti ono buli lunaku essola zisalira ku Kaaba alinnya akanyonyi n'agenda buli jjuma gisalira ku Kaaba kasaaba nga asamira ayina essabo eswala nfu ne bagamba asalira Makka eswala nfu ate bannabutambala ekyo omulimu mukyagukwasiza engabo mukyagirumisiza mannyo ey'amasabo kale ennaku zino mwagakyusizza enzimba mugazimbanga bazimba gundi eyo wasikaali wabeera era mbadde ne sekane nga njagamba haji Ismailu kageeti ako bakakyuse abantu bebutambala masabo kati bagazimba bwe batyo kajja tukanga ako akantu ako ensereka yako entiisizza haji Ismailu asikaali mumukyusize muyiwe bannabutambala mugikwate nnyo buleeki ekyobushiriku bannabutambala mugikwate nnyo buleeki mutuyambe bannange mugitadde nnyo eserengeta buli naku babaziika ali musirise temukimanyi seeka wavaayo seeka ngambye bali naam eno si kyabadaaza ali mubutambala naye kyabadaaza butambala naye gyali era bannabutambala bano baayi bannabutambala bennyini be baŋŋamba nze sibijja mu bbanga amasaba amalala mwagaziza mu bisenge aja ayina ekisenge mu nnyumba tekiyingirwamu muntu akituulamu yekka ennaku 3 ate nga yeeyambudde kiro 13, 14, 15 kweganga bwe tulina ayyamul biid bwe balina ayyamu suudi balina ennaku enzirugavu ze batuula mu kisenge ekyo n'alaamiriza oyo miradu fasal bi khabira erimu eyo gijje ku nze mbamanyi bannabutambala atuulamu 13, 14, 15 abasiraamu baba basiiba ennaku njeru yaali mu kisenge mu ssabo alaamiriza ekiro n'emisana ebikolwa ebyobushiriku buli kintu kyonna kyonna bakiinako ennono buli kintu kyonna bakiinako akalombolombo abaganda obulombolombo Sheikh Nasir Siddiq Mbiruuyo yansomedde ekibuuzo nga tuli mu darusu al-aqidatu awwala eyakisomye ng'oli abuuzizza omusajja Sekamiradu uli akino ekibuuzo Sekamiradu ekibuuzo kino bakibuuza ng'ovuddewo omuntu yabuuzizza omusajja bw'afa ng'asunguwadde baleeta mukyala we n'amumalako obusungu nze nkibisseeko embe omusajja bw'afa ng'asunguwadde omusajja n'afa ng'asunguwadde baleeta mukyala we n'amumalako obusungu Allahu akbar n'amukakkanya amumalako obusungu
kale nababuuzizza nange nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bwe yagamba omubuze bw'aleeta obujulizi obuyimirizaawo obuze bwe obujulizi bwe obwo bwennyini yakunu dalilan alayhi bwennyini mwe mubaamu ekizaayo obubuze bwe kati nange saabalwisiza ne mbabuuza kale mugambye omusajja bw'afanga mufumbo ng'asunguwadde baleeta mukyala we n'amumalako obusungu nange ne mbabuuza kati ate oli bw'afanga si mufumbo ani abumumalako kitegeeza qaida gairu mutarida qaida tekola ekola kubamu abala tebakolako evubuka liyinza okuba terinawasanga munnaffe ne lifa nga yeesuddemu akamba yaaya ne lisunguwala kati balikola batya tekiraba seeka evubuka lisobola okufa nga lyesuddemu akamba yaaya ani alikakkanya baganda mmwe ate sifumbo ate lifudde kati mulikola mutya era mujjanjabako abamu abala temubajjanjaba kitegeeza eyo kaida nfu omuntu ava n'obusungu bwe mumuleke n'obusungu bwe bamuzike n'obusungu bwe temutawaanya muntu mumuleke mumuwagazaaki mwe mwamusunguwaziza mumuleke n'obusungu bwe naam tewali kirala kye bamukola abakyala mulekerawo okwegema nga babba bamwe bafudde kyala ne yeegema muleke erawo okusiibula mayiti mukyala ne yeggalira mu nnyumba n'asiibula mayiti tamuddira n'amusiibula mulekeraawo okusiibula babba bammwe obwo obulombolombo bwonna bwe muwulira butta eddiini babadde basimye entaana omufu ne bamuziika egindi oba ne bamuzuula nti mulamu kabuli muziikemu ekitooke egirenga ebeererako awo ojja kubasala mukifunirako okulya akasaamusaamu egirebeerako yaki temuteekamu kitooke muziike buziisi buli kyonna kyowulira nga kya bulombolombo wano mu baganda eyo nzikiriza ddiini kigenda kuttira eyo eyiye kwambaza akakaaya kigenda kuttira eyiye kwambaza enkoofiira kigenda kuttira eyiye kuleeta mu muzikiti Allah agamba kusazaamu mirimu gya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ogamba gyani gyatagenda kusazaamu Mateo yali kazi naye munnange yali aziika endiga naye yagenda e Makka emirundi 4 sima yatambuza bigere bamutaliza lumuli bamutaliza lumuli so what waliwo imaani yenjawulo kugobataliza olumuli newembe tewali ne waaba yagenda e Makka emirundi 8 ne waaba ayina essabo ayabya olumbe asamira amala abalongo ayina yizi ateresa obulira bw'abaana agenda okulambula entaana ng'anoonyaamu mikisa n'apakira abaana be mu mmotoka bonna n'abakkiriza ewaabwe embuulire mbw abatutte entooza ekikazi bafuuweko era ne bafumba n'emmere bagenda kulima ebijja ku ssaawa 4 tusooka kufumbawo mmere yaffe then tulyoka tugenda okulima ebijja nagamba Sheikh Fahadi ono nti bw'oba oyagala okumanya abantu abalima ebijja nti balinamu itiqad enzikiriza oyo abagambanga nti temujja kulima leero nze nabirimye omwaka guno obirima otya lwaki obirima omu oba nataddeyo omupakasi teekako omupakasi abirime nga bajja ku lwa 6 gwe ku lwokutaano oteekeko omupakasi abirime bajja kweyambulira mupakasi wa kika kyaffe ng'abirima atya kitegeeza mu kulima bayinamu enzikiriza kyobola mu kulima bagenda kiringi era baga nti ne bwoba okere yakiri kyusa ku buyinja kyusa kuula ku budde oyenge onaabeko bayina enzikiriza mu bafu nti abafu bali bagaba emikisa bwe balaamiriza naye awamu n'ekyo nga bali mu ntaana Allah laga nti amwaatun gayru ahya bafu si balamu wama yash'uruna ayyana yub'athun naawe bali tebamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo ati omuntu ali mu ntaana tamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo gw'osaba nammwe mukimanyi ewammwe wali ebutambala waliwo omusajja gwe mwateekawo akuuma ebijja naye obwavu bumuli bubi bumutta empale za bituli siripa emu myufu endala ya guliini essaati yagituusa dda n'ekitogi buli sse waakuba ssimu mumpeereza akawunga enjala yagwa omusana gwaka ekiri ebutambala mukimanyi naye ng'asiba mu mpewo za kika bulijjo ku bijja we eryabatira mu mpewo mwasiiba
agenda okunona amazzi n'ayitako mu mpewo z'ekijja, agenda okunona obuku n'ayitako mu mpewo z'ekijja, agenda okunona amazzi asiiba mu mpewo za kijja nga yeejaabaata. Kati ate gwe naawe n'ovuga abaana bo mu batwala eri ng'oli aliyo akaaba asiiba mu mpewo za kika buli lunaku bw'ati. Ayita ku kijja ng'agenda okulima n'ayitawo ng'anona amazzi n'ayitawo ng'anona obuku kwegamba yisawo naali mu mpewo za gundi za bijja. Nabuuzayo n'ekibuuzo ekirala Ssekamiraado. Nabuuza ekibuuzo kino sikitegeera bulungi ansa yakyo. Ssekamiraado omuntu bw'aba yaweereza ssente bamugulire ettaka n'atuuka ku sayiti oba ku ground ne bamugamba ni yagguza nti Kyasanku. Oyo atunda mpewo. Baba bamuguza yiika mmeka Seeka? Ssekamiraado munnange tuyambe. Baba bamuguza yiika mmeka? Atunda mpewo. Ziba yiika mmeka? Ozikebera awo gundi mpekuze. Ziba mmeka? Ssekamiraado ssebo ziba yiika mmeka awo baba bamuguza empewo? Kale ate ono gweoyina emmotoka Seeka bw'ogenda ku mafuta oba wakasimbula n'ezikira olina gali kiki bampadde nga bakuwadde empewo baba bakuwadde liita mmeka? Seeka Siddiiki baba bakuwadde liita mmeka ssebo gw'olina ku mmotoka bw'ezikira nga bakava ku mafuta ezikidde abakuwadde empewo ziba liita mmeka? Oba tofunye bbanga onagali 0.00000. Kakati tudde ne ku kino bwe muvaano ne mugenda ewammwe ku kyalo okutereeza empewo z'ekika muvaayo nga mutereezezza ki? Wangi 0.000. Kyokkola abavaayo nga bonna batunula mpewo nga ne bwe mulaba mu maaso olaba mpewo kubanga tebalina kye batereeza mpewo kubanga amafuta oba tofunye ettaka oba tofunye kale atereeza empewo z'ekika aba atereezezza ki? Bbanga. Kale nga naawe olinnye emmotoka mutugenda waffe kyazanga kutereeza mpewo za kika oba otereezezza bbanga. Kyokka obushiriku bubi. Omushiriku wanika ku mukono Allah akuwe baraka. Wanika ku mukono Allah akuwe baraka. Kale tuwubire kajjambo. Amma tugende mu maaso obubenje kakumeka? Kokuna? Akabenje akalala kokuna mu bubenje bwa shiriki. Tuli ku busatu obwedda. Shiriki asazisaamu emirimu gyonna. Tayib. Wa min khuturati shiriki ne mu bubenje bwa shiriki anna al-mushrika omuntu akola shiriki yahrumu alayhi dukhulu al-janna. Kiri haramu kuye okuyingira omuliro manyi okuyingira ejjana. Kiri haramu ku mushiriku okuyingira ejjana. Kati ngenda kubutwala kanti ndigwa obusigadde kubanga obudde butandise okungoba busigadde ngenda kubutwala kandi ndigwa. Obujulizi suratu Al-Maida Allah yayogera nga Isa ku lulimi lwa Nabbi Isa n'agamba annahu man yushrik billah innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Innahu man yushrik billah oyenna bwe kalitanda n'agatta ku Allah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kiri haramu okuyingira ejjana wa ma'wahu an-nar obudde bugenda kubeera mu jahannama wa ma lidh-dhalimina min ansar. Abali azamanya abali kweyo levo tewali agenda kubataasa kunaku lwakyo. Suratu Maida aya 7:2. Akabenje akokutaano wa min khuturati shirki n'obubenje bwa shiriki akokutaano anna al-mushrika omuntu akola shiriki la yajuzu tekikkirizibwa alqiyamu ala janazatihi okuyimirira ku jeneza ye wala du'a lahu bil maghfira ba'da mautihi wadde okusaba Allah okumusonyiwa oluvannyuma lw'okufa. Omushiriku tekikkirizibwa kuyimirira ku jeneza ye wadde okusaba Allah amusonyiwe oluvannyuma lw'okufa. Kabenje kamaanyi tebamusabira Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama taata we bwe yafa nga mushiriku nabbi yali agambye nti la astaghfiranna laka ngenda sigala nga nsaba Allah okusonyiwa ma lam unha anka ebbanga linnaamala nga sinnagaanibwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amussaako etteeka nga ligamba mu suratu Tawba aya ndowooza 10:13
n'agamba ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikiina walau kanu uli qurba tekikkirizibwa ku nabbi yenna n'abakkiriza abasigadde okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku ne bw'aba amuyinako oluganda min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim oluvannyuma lw'okitegeera nti abo bantu bamuliro taatawo bw'afa ng'alina ebyawongo bisitule nga bagenda okumusaalira biteeke wali kujeneza ye naam gwe biteeke otambule ogende maama waafudde kwata ebyawongo bitwale wali kujeneza bagenda okumusaalira bba waafudde jayo abalongo n'obulira bw'abaana n'ensawo ya ddungu bwe bitwale wali bwe wanaawo abasajja abalina olujanja ne bamusaalira nga gw'olinda bwe bamala okumusaalira ddala ng'ositulawo ekibbo ky'abalongo ng'ovaako emabega nga bamutwala bwe bamuteekayo eri wansi mu lahadi ng'osuulayo ng'ova kibi kigwana wala agende n'emmaali ye mwagala agirekeraani ejja batawaanya temukkiriza kubalekera maali muleke egende wansi mu kabuli agendere emmaali ye wa min khuturati shirki aidan era mu bubenje bwa shirki ak'omukaaga okumanya shirki mubi anna shirka a'zamu dhulumin fil ardi shirki bwe buli az'amaanyi obukyasinza okubeera obunene kuno ku nsi oli abeerawo naga nze sittanga ku muntu sirina mmanja sirina gwe ndyazaamaanyi abakozi bonna mbasasula egundi naye ng'ate akola buli azaamaanya ku Allah ibadaati zeyali badde alina okukolera Allah azikolera lubaale lwaki obushiriku buli azaamaanya kubanga dhulmu huwa wad'u shay'in fi ghairi mawdhi'ihi kuteeka kintu mu kifo kitali kyakyo ibadaati tulina zikolera Allah ate abashiriku bazikolera lubaale muti mu kika kyabwe abantu balinayo omuti gwa gundi omukokoowe balinayo jirikiti balinayo embwa eyaddungu ibadaati zetulina okukolera Allah abashiriku bazikolera bitonde Allah tabaraka wa taala yagamba nga Isa ku lulimi lwa Lukumaani ng'abuulira omwana we wa iz qaala Lukumaanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Lukumaani aya 13 Lukumaani yagamba omwana wange togattanga ku Allah kubanga ogatta ku Allah ly'ezzambi erikyasinza okubeera eddene. Mu aya endala Allah yagamba nti alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. abo abakkiriza obukkiriza bwabwe ne batabutabulamu buli azaamaanya bwa shiriki be balina emirembe kuno ku nsi be bali seefu be bali obulungi. wa min khuturati shiriki era ne mu bubenje bwa shiriki akaddiriza akasembayo kubanga obudde butandise okutuggwako ate waliwo n'obubuuzo Sheikh bw'agambye la tugenda koma kubo tugenda kusomesa obubenje 8 magalibi yeyongeddeyo okose naam mulazamatu alkhawfi walhuzni abantu abakola shiriki kugamba babeera mu kutya n'okweraliikirira okw'olubeerera babeera mu kutya n'okweraliikirira buli kaseera kyobola omushiriku buli kintu kyonna akitya akanyonyi bwe kajja ne kakuba ku ddiisa nga wano ne kagwawo ne kafa musanga agamba wano wajja kubaawo ensonga anti olaba olaba tekayinza ggwawo bwe olaba wano wajja kubaawo ensonga n'anoonya omulogo akanyonyi kakoze akisiri ne kagwa wano jasi ne kafa yeeraliikirira ekiwugulu bwe kikaaba atya akabe bwe kakaaba atya buli kintu kyonna buli kyasanze bw'asanga omulambo naga nti alhamdulillah eyo baraka bwe basanga omulambo gibeera mikisa munnange abakiriku bw'asanga mayita agenda bugenza n'olugendo lusava muno yafudde olugendo lusava gwe la hawla wala quwwata babeera mu kutya olubeerera
namunyenya mutya enjuki bwe yeetolola bweti nagayiranga mugenyi ettooke bwe lyesimba bweriti naga leetayo ekiwago ekirala waliwo omugenyi agenda okujja nayongerako emmere ey'obwerere niwataba wadde omugenyi ajja atya buli kintu kyonna lwaki khawufu eyo babeeramu dhalika bima ashraku billah olw'okuba bakola ki bakafuwalira Allah tabaraka sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultana Allah ganti sanulqi tugenda kuteeka fi qulubi alladhina sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba tugenda kuteeka mitima gy'abakaafu ensisi okutya okweraliikira ennaku lwaki dhalika bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultan olwokuba nga basalawo ne bagatta ku Allah ebintu Allah byataawa maanyi byataawa buyinza kati nabo Allah n'abateekamu alkhawf almulazim walkhawf almulazimu lahum balina okutya kwa lubeerera okweraliikira kwa lubeerera ettaka munnawe n'olibeeramu nga teweeterezezza ennyumba onoogisulamu nga togize booti emmotoka onoogivuga nga togize booti epikipiki onoogivuga nga tokoze booti buli kintu kyonna surati suratu ali imran 1:5 sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar وما للظالمين ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله باتيكا مخوف نبابلا غبال مخوف ekisembayo wa min khuturat ash-shirk mubenji bwa shirka akasembayo anna khatara ash-shirki yata'adda ila ghayrihi min an-nas anna khatara ash-shirki yata'adda ila ghayrihi على بقى أن خطر الشرك غير محصر على صاحبه فقط بل يتعدى إلى غيره من الناس ومن تقول الشرك وبوبيوه بلومبغانا نابلا وواندي كورغانا kwangwiriza omuntu akola shiriki obubi bw'okukola shiriki tebukoma kuye bulumbagana n'abalala amakulu bukosa n'abalala omushiriku akosa abantu abalala ikamenja komunana obujulizi kucho ya hadisi ya Quraib Mawla ibn Abbas hadisi ya Quraib Mawla ibn Abbas Quraib agamba ibn Abbas yafiru omwana yali Taif obakadid bwafiru omwana ibn Abbas namugamba ukhruj wanzuru majtama minan nas furuma wabweru olaba abantu abakunganye nafuruma nakomawo namugamba kalijitama annas abantu bakunganye namuga taquluhum 40 kyogala bawera 40 qala na'am namuga bawera qala ukhrujuhu nagamba mufurumi omwana yali afudde tumusalire kati eno ya hadith obujulizi kwecho fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kubanga nawuli ombaka wa Allah nga agamba ma min mayyit yamut tewali muntu ayinza kufa fayaqumu ala janazati 40 rajula abasajja 80 ne bayimira ku jeneza ye okumusalira la yushrikuna billahi shay'a okujja nga bonna tekulimu agatta ku Allah kintu kyonna illa shaffa'ahumullahu fihi okujja ko nga bafuuka ensonga emuwolereza Allah namusonyiwa kati akabenje tukajja wanti omushiriku akosa abantu abalala mafhumul mukhalafa tukyusa bukyusa hadith sengo omuntu afa ne bayimira ku jeneza ye abasajja 40 kale tugambye bonna tuleme gamba bonna nga mulimu omu yekka agatta ku Allah tebafuuka nsonga ya kumusonyiwa ani amulemesezza okumusonyiwa omushiriku okiraba akosezza n'omuntu eyafudde atamuyise nti ngenda kufa ku lwa mukaaga atakubikidde nti jangu obeerewo naye buli we babika yasookawo ajja n'enkofiira y'emmyufu simanyi yagijja hazala mawuti yonna nzirugavu tajooza yasooka ku mayiti z'abanne maama Dija oba taata Sula
weesonyiwa abafu b'abantu. Omusiraamu ayagala abafu abali pure. Abasiraamu weesonyiwa abafu b'abantu bwe babika funawo teekawo akantu kati mbadde nabadde ngende gundi teekawo olugendo. Bw'owulira ng'omufu afudde ku kyalo teekawo olugendo ofune ekinaakusonyiisa. Oba si kyekyo noonya we bagabuulira kati ng'eri mu ffumbiro bwe baba basaalira genda eri mu ffumbiro funa weewa omulimu. Bwe munaagaana nga mulemedde mu layini z'abantu nga tubamanyi muli bashiriku tugenda kufunayo abasajja abakambu nga miraadu seeka ono yangoba ku muzindaalo Namasenene yani Siddiq Nasir Mubiru tugenda kufunayo abasajja abakambwe ngaabo ajje buzi mu layini akusongeko ndi sula vam Mama Dija vam bw'onoogaana ajja kwekatako katuke bw'anakukwala kube paba ajja kuba owedde Siddiq Nasir n'akuyimira mu maaso nanga sula vam osigalawo sula vam era ovaamu era ab'ekika mutuyambengako ojja okuba omuwalimu akaama ti mulimu gundi mumanyi ati yajja amugane gundi vam omufu muyambe genda obakuwa emmere wali genda ofukirira abagenyi oba mugaye muddire obagabula wali soka ojje wali agende no mu kugabula nga ffe bwe tusaalira kubanga ekitaliyo kyabo abasajja beekazaakaza abeera mushiriku ddala piwa amanyikiddwa bagamba istawu nga naye ayimirira istawawuna naye nga mushiriku awedde emirimu. Mwesonyiwa abafu b'abantu kubanga tannabakuyita omuntu tannabakuyita ng'afudde bw'oba omanyi takuyise togendayo genda okole emirimu gy'emirala. Abafu baagala abantu 40 nga tebagatta ku Allah. Mbadde maliriza obubenje naye Sheikh ngambe nyongereko ku mwenda Justin kababuulidde anna al-mushrika la aqila lahu ekabenje ak'omwenda sijja kukavunula Sheikh Siddiq Nasir Mubiru kajja otandikira kukabavunulira anna al-mushrika la aqila lahu omushiriku la aqila lahu kubanga Allah obujulizi bw'ako akabenje buli mu Suratu Rum ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ولابا إذا الله بنينيو لابانتو بتغيرا goyine hakiyo tiyagala kusharinga na muntu mulala atola abantu osobola okusala ku lwokutaano ku lwomukaaga n'oyabya olumbe naye ng'ate Allah olaba gwe ebibyo omukyala wo toyagala kusharinga n'abantu balala emmaali yo toyagala kusharinga n'abantu balala naye ate olaba osobola okusala ku lwokutaano ku lwomukaaga n'omala abalongo. Bino Allah abinyonyola bategeera kitegeeza omushiriku akola ebyo obuzibu buli wano. Suratu Ar-Rum aya 2:8 tusaba Allah akutaasa obushiriku n'abashiriku. Saba Allah ekifo kino akitekemu omukisa. Saba Allah tabaraka wa taala tunywereze ku busiraamu obutuufu atutte nga tuli basiraamu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Agenda agamba abantu nti bwe yatuuka e Makka yalabira ddala nga hijja buwangwa bw'Abawarabu. Mwalimu nga hijja buwangwa bw'Abawarabu bwennyini. N'ababuuza nti kati lwaki babagaana obuwangwa bwa wano e Uganda? Ekyennaku ennyo ayogera bino mukulu wa Ttwale. Tusaba aba media basalemu ekibuuzo kino tukimuwe. Yatuuka e Makka byalaba mu hijja byonna yalabanga buwangwa bw'Abawarabu. Lwaki Dokita muluma n'ogwengulu ate Abannayuganda bajja ku buwangwa bwabwe? Mukulu wa Ttwale yabyogera. Kabaswabirina abo beewuunyisa. Omusajja omukulu ng'oyo mukulu wa Ttwale alina n'ekitambaala abundula n'ekigwa emabega. Yalaba nti hijja buwangwa bw'Abawarabu. Basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bagenda okukola emikolo gya hijja ne beetoloola Kaaba ne badduka Safa ne Marwa.
bwe baamala okukola ebintu ebyo abashiriku ab'omu Makka ne boogera ekigambo ekifaanana n'oyo Swabirina kye yayogedde oyo omukulu w'ettwale mbu obuwangwa mulaba bino bye mukola bino buwangwa bwaffe twali tubikola bino twali tubikola lwaki nammwe mubikola mu hijja Allah n'agamba basahaba ne badduka ewa nabbi bamuga ya rasulallah abasajja batugambye bye tukola mu hijja byennyini bye baali bakola ne mujahiliya kasozi Safa ne Marwa nga tubidduka Allah n'agamba inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima Allah n'agamba akasozi Safa ne Marwa min sha'airillah obwo bubonero bwa kugulumiza ddiini ya Allah olaba bubonero bwa kugulumiza ddiini yaki ya Allah faman hajja albayta omuntu bwagenda okukola hijja aw i'tamara oba agenze okukola umra fala junaha alayhi talina musango gw'abakoze ayatawafa bihima okubeera nga yeetooloola adduka wakati wa Safa ne Marwa waliwo hadisi Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah yagihassana yagamba hadisi nungi yagamba innama ju'ila at-tawafu bil bayt was-sa'yu bayna as-safa wal marwa wa ramyu al-jamarati liiqamati dhikrillah la hawla wala quwwata illa billah tukaswabirino yatukoze bubi Nabi sallallahu alayhi wasallam Sheikh agamba nabbi agamba innama ju'ila at-tawafu bil bayt okwetoolola Kaaba kwateekebwawo was-sa'yu bayna as-safa wal marwa n'okudduka wakati wa Safa ne Marwa wa ramyu al-jamarati sije emikolo gy'abadde agamba n'okkuba ebiwaje liiqamati dhikrillah lwa kuyimirizaawo kwogera ku Allah si bushiriku si mikolo gy'Abawarabu okujjako nga yalina Allah gwakkiriza omulala si buwangwa liiqamati dhikrillah yani liajiri dhikrillah lwa kwogera kwani ate Allah bwe yali atogera atubulira abagenda okuyingira ejjana wadhakirina allaha kathira wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfira wa ajran 'azima nolwekyo munnange eddiini yaffe n'emikolo egikolebwamu gyonna tebiina kakwate na buwangwa bw'Abarabu kubeera kusinza Allah omu yekka wabula gwe ekizibu kyo wagenda e Makka ng'obwongo bwo bwalemeramu obushiriku kyova olaba biwalabayo wabifaanaganya n'ebyammwe ebyekishiriku kano ke kasembayo agamba nti Sheikh singa nfiirwa omwami wange nkola ntya shaytaani obutannumba waliwo abazifugika kugamba shaytaani zino omuzimu gwa bba akola atya obutamusumbuwa waliwo abalina enkola nga bo bagufugika ne gutamutawaanya andi kati obuzibu bwe buli tuba twagala kumanya yafumbirwa mwami yafumbirwa muzimu baba wafumbirwa mwami omwami afudde kati omuzimu ogwagaza ki bitambula byonna ffe mu Busiraamu tetuyinaayo njigiriza yonna egamba nti omuntu bw'abanga bbaawo afudde omuzimu gukomawo ne gumuwasa wabula mwababiteeka mu nzikiriza zammwe ne mubinywezaamu era olaba olubbaawo olufa bwe ffa nga bagamba nga tonnaba kukaaba ky'oba okola sooka weegeme nga tonnaba kukaaba ziga sooka weegome oluvaawo ekitanda kisitule okisimbe bw'oba olemereddwa ebyo byonna kwata empale ey'omunda ogende osime ku kabbuli emitwetwe w'omusajja bwe bamuziise ogiteekeyo olaamirize oba si kwata empale yo ogitwale mu lusuku ogifugike mu mugogo omugayi sula buli wennoonya ndi awo toddayo kuntawaanya kwegana n'omuzimu gwa sula n'ogwewuunya obujega obutakulaba nti oli erimu owina otambuza mmere gwe ne gugenda eri mu lusuku omuzimu omujega ogwo ebyo byawongo tebiriyo saba Allah tabaraka wa taala bw'oba otuukiddwako omuswiba ayi Allah nkusaba ontaase obubi obuli mu nsonga eno ayi Allah nkusaba ompa obulungi obuli mu nsonga eno tewali kigenda kujjira
wabula olw'okuba mmwe obwongo bwammwe mwabuteekamu enzikiriza enfu abantu bazikuliddeko balowooza nti bya ddala. Ebyo si bya ddala. Omufu wamala okufa obufumbo bwo naye buba bukutuseewo. Tewali muzimu gukomawo okujjawo nga bakuloze bulozi oba nga gwoloota ebitaliiyo. Naam, bwe guba gukomyewo ojjanjabwa nga bwe bajjanjaba omuntu aliko shayatin. Senga in case olaba nga bukomyewo ne bukusumbuwa ojjanjaba oba wejjanjaba nga bwe twejjanjaba mu Busiraamu nga twejjanjabisa al-ayat al-Qur'aniya ne al-adhkar an-nabawiyya ne buli kyonna ekiriko obujulizi okuva ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.